NUP everywhere. Kunga Uganda kunga. Kunga zake kunga. Kunga vijana kunga. Kunga chakula ni kunga. Zake zake zake. People power. Our power. NUP everywhere. Our guests of honor again Bafabakulu Honorable Zake and Bridget Sevolop, Deputy President wa NUP Uganda. Abazade bafe abakulembera mudini Sevolop Meya abameya mubenabali wanone ba kansala abakulembeze bonna bamembazo parliament babadde babantude foot soldiers munabali wano abavuga Kampala naye kusingira ddala ab'emityana abantu b'emityana mwenna tetuze wano kuwa speech kubanga Deputy President amaze okwogera. Tuze wano okuwaayo ekirabo kyaffe eri Honorable Zake. Ono muzogani foot soldier era kyokolaba ba foot soldiers bonna bali wano balire mu enfragie atumwenyumirizaamu Honorable Zake webalina okwagala ensi yo, webalina okwagala people power ne NUP, webalina okwagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ekyo naye akimanyi bulungi nnyo, omwagala nnyo. Webalina okubeera ne conviction, ne courage, ne confidence. Webalina byonna byokwenda struggle era ndowooza abantu bonna abaze wano leero bakakasiza tebakwagala nnyo kuba oyimiriddewo ku lwa struggle. Nga tetunakuwa kino kansabe chairman yanze asooke sebo jangu wano chairman waliwo ekirabo kyayagala okuwa wano batwadingova kino ntuule nga bw'ojja moshi tunama people power our power people power NUP everywhere NUP the people power our power people power kunga Uganda kunga kunga Zake kunga kunga Chagulanyi kunga kunga Lumoya kunga kunga Nyanzi kunga kunga Waisa kunga kunga Mityana kunga. The people power say our power NUP nange mukirize tubawe ekirabo kino okuva mu secretary ya NUP. N'omugole alina ekirabo kye wano naye bannange nitafuna n'atukiriza kale eri mutwe kimuhandinga over